Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. In this video, we are going to learn about fruits. Fruits mainly in Uganda. We will be reading out the singular form and also the plural form so you can learn how to read fruits in Uganda. Omuyembe, emiyembe. Omuchungwa, emichungwa. Akatunda, obutunda. Entuntunu, entuntunu. Ennaanansi, ennaanansi. Eppapaali, amapaapaali. Ekisitaffeeri, ebisitaffeeri. Eryenvu, amenvu. Sseccungwa, sseccungwa. Ekifenensi oba ffene, ebifenensi. Enkenene, enkenene. Ekinazi, ebinazi. Eppeera, amapeera. Ovakkedo, ovakkedo. Enkomamawanga, enkomamawanga. Ennyaanya, ennyaanya. Jambula, jambula. Ekikajjo, ebikajjo. Ensaali, ensaali. Ettugunda, amatugunda. Akakansokanso, obukansokanso. Ezabbibu, ezabbibu. Empafu, empafu. Omutiini, emitiini. Ebyo bye bibala ebiri e Uganda. Welaba.